abatuwuliriza nga bulijjo amannya geego Sergeant Kiromba Sam Kadogo namba emu mu basajenti. Lwaki yoyogera bw'otyo? Omanyi waliwo abambuuza ne bagamba nti omusajja oyo lwaki ayogera bw'atyo nti ayagala gamba nti yasooka okubeera sajenti mu magye oba kubanga bangi abakusookayo. Bangi bansookayo naye abansookayo ndowooza bo bajja abamu nga balina lankaza kubanga abasookayo baava mu zi gavumenti ezaaliwo naye ate ffe twayingira buyingizi okubajoyininga okuggyako gavumenti ze baavaamu. Kati ffe ebyalanka twali tetubimanyi era nawulira kintu kipya n'embuuza oba kitegeeza ki. Ng'omugenzi Fred Rwejema Egesa eyafiira e Rwanda ng'amaze okuginnoomolako Egesa Rwejema ng'amaze okuginjiwako nga tuli mu lugendo olutujja e Bulemeezi okugenda e Rwenzori gye twatandikira ffe okumaliriza olutalo era gye twajja ebyuma ne tubaleetera abaasigala e Bulemeezi tubasanga eŋŋoma eyo sitoole nayo ndala. Naye nesanga bwesanzi bampadde sajenti olw'obukalabakala bwange n'emirimu bwe nagikolanga obwangu kubanga nabagambako emabega nze mu lugendo olwo nali nga nze ninga patrollinga ekigaali ffe twakiyitanga kigaali. Bangi no bakigaana ekyo kyogamba bw'otyo nti olinga ggwe yali kuba abaaliko bonna nina brigade y'omu yaŋŋamba Kirombe bye byayogera abijjawa kubanga nange nali ku kigaali ekyo nze njagala yabijjawo gamba mbu ye yali apatrolling. Bw'aba awakanamu ajje tubeere ku tooko sofa embi. Akakasa eggwanga kuba nze ndikakasa kyenjogera nkikakasa kibakiŋŋamba bugambi era tebanyumiza kinyumize kuba nakirimu kinnyonnyole kubanga kyegambye nti bangi baawakana era omulundi guli bwe yayogera bw'otyo nti Kirombe ono byayogera bayita we namba yeriki naye baagimbuuza nebagamba Kirombe waliwo yaŋŋamba omumbuulizeeko n'ennamba ye ey'amagye. Ennamba yange ey'amagye ekintu ky'ennamba y'amagye nakyogerako ndowooza emabega. Namba ezaffe bazitunda batya baaleetanga abaana kuba nina bangi anti kati wulira nti nina bangi abaalina ennamba zaabwe ne bagamba nze ennamba abamu bagamba nti zaabulira ku Republic House ebintu bwe byajja abamu bwe bagamba naye baafuna endala era balina endala ezo empanvu n'agamba nti naye no si ye yali eyange nalina bweti kyo bwe kiri. Waaliwo oluko lwaliwo abakulu abamu lwe tutaamanya baali babala kaki baali bakigendererwa ki ne bagenda bookya records Public House. Oba ojjukira Afande Ahmad Kasiringi ebintu ebyo byamuddusaako ne mu ggwanga muno uyo Kongo uyo wa abalala naye tetwamanya nnyo byamunda byabwe ng'abakulu era siyinza kubyogerako nnyo kye simanyi wabula kye mmanyi byo byayokebwa era yajja naye mu kujja it's fine and well baatuwa ennamba endala. Namba endala ze baatuwa eyange yali RA023998 era atakimanya akimanyi okuva leero RA023998 ennamba gye nafuna. Naye ng'ate muzajja nali mu 15 ezasooka ekyo ne nkigumira ngenza okuwunzika essaawa ya leero enjogerera okulitayalinga nga ndi mu 224752 enamba. Yes. Nene ey'okubiri yatuuka ne kuvaako yanvaako naye mbuuza etya soko ntwalemu awo envaako etya mbeera mu operation e Sudan bamaze okutujja ku payroll zino kwe baatuweranga sente nga za payroll mu ngalo batuyingiza ez'omu ngalo batuyingiza akawunti ndowooza yali 2-3
232 bwe twaviira kuzengalo 12 tudda mu banka nze omusaala nafuna ogwo gumu gwokka. Awo ne bitandika okugootana mbuuza bannange nze nga ngenda mu banka sirabayo sente. Unity commanding officer bange batandika okuŋŋamba genda ebbombo obuuze lwaki gwe tofuna sente zo tezijjanga ate tuli naawe mu operation tunaabeera tutya n'omusirikale mu operation atafuna sente. Bampadde ebiwandiiko awo ebintambuza nzize ebbombo ntuuse mu ofiisi ekola ku nsonga ezo yali ya Fande Katirima akolanga CPA. Ntuuseyo ekirungi nga mmanyi bulungi nnyo kuba oyo munnansiko munnange ng'atuuka waŋŋamba ekiromba kikikonze mukama wange nti ensonga endeese nti endi eri nesifuna sente kiki wano bankubako absenti ne banzijja kuki ku payroll naye ng'oliwa nga ndi mu operation oli mu kulwana. Ne bagamba kijja kitya nga baakuzzaako dda ku strange ate mu kuzzaako ku strange lwaki tofuna musaala gwo kumbe bo bennyini baakola ensobi baagenda ne baweereza message. Emessage yalina okujja mu unity mwe nali eyayitibwanga 103 battalion. Message baagiweereza Arua 105 battalion. Ate gye siri era gye sibeeranga kati bali balisiivinga message y'omujaasi gwe batalabangako gwe batamanyi ng'empewo eno ndi eno ate eri bambalira eri ate be bambalira sibamanyi sifunanga na transfer tibakuwadde transfer okuva mu 103 to 105. So ensobi eva mu records okitegedde. Kati ebyo mbeera mu kavuyo eyo baŋŋamba agenda message yo yagenda buli kimu kirikiriyo ogenda okufuna sente zo. Mbeera awo emyezi gyetooloola si yagamba nedda olwo commanding officer wange gwe nayina Kawa Andrew eri wa Congo olwoliwa awo tuli bayitayo mama Nyono Hiru ekyo kiri kitugumu. Kati tuli Nyono Hiru commanding officer wo Kawa Andrew agamba agitanti bamuyitanga Kalyango Grace amuga Meja Kalyango oyo muwe kibali nga kiri open agenda okudda wano ng'ensonga zizimya z'okusolvingibwa. Mu kuvaayo okudda ngenda okuyingira mu ofiisi ya CPA Afande Katirima Kano by then. Afande Katirima ngamba nti ensonga zo ziri mu records, director of records akwetanga. Director of records Meja bamuyita Kananula. Mu kutujoyininga atujoyiningira wa Kasese yajjanga abasomesa abaza okusomesa ebyabamagye okutuuka omu ayinamu ebibalo bamutadde mu finance okuva mu finance simaje bwe yavaamu ng'okakananga director waki wa records. Era yakola obuvuyo bungi nnyo enamba z'abasirikale ezisinze okubula abasirikale enamba zaabwe okuba nti bazibajjako ne baziwa abalala oba be naliisa abaana baabwe okuba nti baagala bafune promotion kubanga enamba za dda bivudde ku ligimu ya Kananula. Ntuuka mu ofiisi ya CPA Afande Kano Katirima aŋŋamba ensonga zo ziri ku mmeeza ya director wa records akwetaaga mu ofiisi. Ngendayo. Bwe ntuukayo mu ofiisi yanteekako omusango gwa impersonation. Nti nze neefuula omujaasi nga siri nabba enamba y'amagye nenziba ne uniform ndowooza z'ennyamba. Yogayoga yalibuuzizza ebizibu bino bijja bitya bitandika bitya.
yaleeta OCCID bamuyitanga Muhoozi Derek nga bankuba mu kigi ebbombo. Mbeera mukomera Katonda wange anyamba bantwala ku goofu oyinza obutagitegeera. Sigamba goofu gwe bazannyo wabagamba. Ngenda kubusate bakutwala ate kuzannya goofu. Bantwala ku goofu ow'oluso kusaawa naye we tusaawa waliwo officers mess we baliira ba senior officers. Kati Katonda wange andeetera omugenzi Kanopote nga mmanyi bulungi yatunula butunuza ati ava mu mesa ndaba nsaze entu y'ekibatu enjiraga pyaka majani uli mukusaawa mujiyita mutya pyaka majani naye ng'ate twakiyita goofu era bawuliranga wenye walenda kwa goofu ng'omanya mugenda kusaawa. Kati nno saawa zaalaki Kanopote omugenzi akulengera abajja okuva okulya bw'ati ansanga ndi ku goofu yange nga ne meja by then yali meja bamuyitanga Lumumba nga bayimirira agamba Meja Lumumba yagamba alapi oyo yakola ki mumpe njogeremu naye nanzija we bali ambasalutinga obulungi nga mbuuza kiki nga mugabansi bakonze bakusibira ki nti nze na personatinga nefuula ow'amagye nga siri w'amagye naga ekiki nagamba Meja yagamba Meja ono gwe yali naye Meja Lumumba agamba ndugu Lumumba na njagala okwate kati ngenda kwogera Luganda lwokka sijja kwogera Luswayiri kuba abantu tebajja kubitegeera byemba nnyonnyola. Agamba Lumumba mukama Lumumba njagala okuva wano mu nnaku ezitali zaawala ng'omaze okumpa lipooti y'omwana oyo na buli kimu ekimukwatako. Lwaki oba ayina omusango tagenda mu kooti tuziyina ez'amagye bamutwale mu kooti baba ayina omusango bamusalire bamusibe amale ekibonerezo bamutadde ewaabwe oba bagenda akola emirimu gye ng'agamba ekyo ekintu nkikwasiza njawo kikoleko era kati ngenda kugoogera nani ne CPA lwagamba afande Kano Katirima kuba Kano munne bonna bamanyi n'amugamba oyo abantu ne bayimirira 10 namba emu pulezidenti wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'amulaba mu maaso bw'ati amuyita erinnya bagamba batya nti yakole ne Meja Lumumba ne yeewuunya n'anyeenya omutwe batambula bagaa tugenda kukola ku nsonga zo nenzira ku goofu yange n'ensaawa era kyatwala ennaku ndowooza ennungi yali wiiki emu ne bantwala mu kooti nze gwe baali balina okutwala mu kooti esookerwako ey'amagye bantwala mu esembayo ey'amagye. Eky'omukisa omulungi eyali akulira kooti eyo ng'ate naye amanyi ekisusse omugenzi Brigadier Taban Kyabihende ng'akutegeera Geoffrey Taban Kyabihende nga ntegeera kuba munansiko munnange era bwe yatunula nga batuuse ku musango ogwange gwe boogerako gwe bakuvunaana gwe banvunaana yagamba ekitasoboka yanyeenya bunyeenya mutwe nagamba neewuunyizza okulaba nga baleeta omwana oyo mu kooti eno nga mmanyi alina kubeera mu kooti ziri zisookerwa naye nga bamuleese wano katuulize omusango gwe bagusoma yeewuunya nti yeefuula ow'amagye ng'ate tali era yakonkuludinga agamba nti oyo mwana wa nsiko akulidde mu nsiko kijja kitya kye nakola bampa kooti beyiro kwolwo lwe najja mu kooti lwe nafuluma ekkomera sadda mu kkomera ne ntandika okujja nga ndipootinga ku SID kati obuzibu bwe buviira ddala obukulu ennyo agenda okuva mu kifo ekyo
ekyobukulira kooti nga sinnazzibwayo mu kooti. Kati eyadda mu kooti eyo General Kasaka ye yamuddira mu bigere. General Kasaka bwe yajja bwe yatunuulira fayiro yange ndowooza mu fayiro ze baaleeta ku tebo ye teyayita na kuyita fayiro yange oba nti nzije mu kooti. Ye yakwata fayiro ng'agiwandiikako dismiss case. Keesi egobeddwa naye nga tataddeeko comments oba recommendation ezigamba nti keesi egobeddwa bamunestating addeyo ku mulimu gwe oba adde mu unity ye oba akola atya oba bamuwe unity endala teyakikola. Yagoba bugobi musango. Kubanga mmanyi ne bwe baleeta ne fayiro gye balaga nti musango si musango gye ndi ku ye. General Kasaka kye yakola. Bw'amala okukikola mbeera awo ntambula banga nti ate kati gw'oyagala kyeno mu ofiisi za ACIB nti keesi y'omusango baagusazaamu. Ogenza okureportinga. Bakubuuza ate kati oyagala ki? Nawe tokimanyi. Nsoberaye siyina wendi sifuna musaala mbadde mukomera ndaba ennaku nnyingi nnyo naye Katonda ono tali anguzi. Mba ntakula nga ngwa ku bupapula bubiri abuliko ennamba z'essimu ankwata essimu nga nzikuba omukulu General Jim Mwezi Katugu alinga yali agirinze obulinzi. Era bwe yakwata essimu nti nagamba ne mugamba nti mala omubuuza bulungi mu bitiibwa byaffe eby'ekijaazi n'ambuuza oliwa ng'obulirawo akonze mbadde musibe tikweri nti ye tiwa bombo kiki nti bino na bino nti oliwa ndi mu kyalo nga ngamba jangu ku ofiisi yange enkya ssaawa 4 mugawo ofiisi simanyi weeri nga ngamba eri ku Kitante Road. Is it wano ku golf ogudo baluyita bati Kitante Road nga ndagirira yandagirira nga ntegeerawo nemugane sina wadde akasente ngamba funa gwe wolako transport nja mukuwa ne wolaka transport nga nkeera na wancha zagenda okwera ssaawa 3 ze yaŋŋamba ntuusi oli mutaka andi mutaka nga mubuulira nsonga zange nga mulaga bibbali bye natambula nabyo biki aŋŋamba bwe guli nti nga nfunira looya nfunira nawo tutandika musango nga balooya batambuza fayiro musango kyolwati ani gwe muguddeko omusango olwo nange mpaabidde kubanga omusango bagudismisses tolina musango nange mpaabidde State Attorney General owabidde gavumenti tugambe bwe njiwaabira omusango ngusinga tugenda mu kooti enakawa tuwaayo obugi tutandika okuwuliza omusango nagendayo gumu ogwasigala gyali jangaba gy'abalooya be baagendanga mpaka lwe baawangula omusango kooti neekola judgment era ndowooza ku sso gye twakola nakulaga empapula judgment ze yakola n'essaawa ya leero sisasulwanga. Mwaka ki? Ndowooza yali 2 oba 3 au 2 2 paka kati 24 sisasulwanga weeziri empapula ngenda kuddamu nzikulage n'omwaka gwe guli kwe baakolera judgment mu kooti enakawa n'olwaleero sente zaabula bwe nagezaako bano bawandiikira bano paka ku minisita ya defense bawandiikidde PS twagala confirmation ono yali mujaasi abaki aba justice basasule ekyeyewuunye ekineewuunyisa ngenda okuwuliranga ebbaluwa ezaavaayo nze bampita embuya mu ofiisi za intelligence nengenda ne balooya bange ne tutuula ne bambuuza ebibuuzo ne mbabuddamu bwonna nga batudde waliwo Kano ne Meja betwali nabo embuya awo mu ofiisi za Ligo
nze ndi ne balooya bange babiri ne bagamba no tugenda kuwandiika atuwandiikira PS bakusasule sente zo ne interest kusinziira ku bbanga kuba kooti yo yakola judgment ate yo teyateekamu interest. Ndowooza kyekyabawa n'obuvumu okutuuka ekiseera kino kyonna nga sisasulwanga ki kuba tezakimuleetera zaali badde zirinnya. Weebale nnyo naye kati zikyali weebale nnyo kati ekyo ne kibeerawo. Kati mu kuvaayo eyo maze ebyo byonna mbimaze ntambula nga bwe njiya nkoze ntya ngwa ku kanamba k'essimu nkubira General Salim Salekerebwa akandwandako naye alinga yali agirinze yagikwatirawo ng'agikwatirawo yagikwatanga ngamba oliwa ndi mu kyalo yansindikira transport naye kugamba jangu ku ssimu naŋŋamba jangu enkya saawezi obe ng'otuuse nga mugankusangawa nga ŋŋamba ojja kunsanga Galuga kunze kiri luddawa Kintebe kunze kale mukama wange nga ninnya kuba transport yali amumpadde nakeera nga bw'omanyi munnange era ayeeka mwana bw'aba kituufu ntambula ntuuka e Galuga ekyomukisa omulungi nasanga akakiiti yakatadde ku geeti nti gundi ajja nti ajja bw'ajja mukkiriza ayingire. Era bwe natuuka ne bampisaawo buyisa mpaka ewuwe mu maka. Bwe natuukawo ne ntuula wabweru waatera okutuula okumiitingira abantu mba nkyatudde n'antindikira omuntu okuva mu nju n'agamba oyo mumuyita ajje wano nenyingira nayingira ne mmala okumubuuzaako mu mbuzi eyaffe ey'ekinnamagye namala omubuuzaako n'aŋŋamba nga tonnatuula ddayo ku geeti ogamba abasirikale abali ku geeti abantu ababadde bagenda okujja okundaba olwaleero sigenda balaba bafune olunaku olulala badde abagaye ndi mulwadde okomewo kyenakola otuusa obubaka nentuusa obubaka olwabutuusa nenkomawo twatuula naye olunaku olwomosti nga lulamba nga njogera ku bizibu byange ne byempiseemu onnyonnyola Genosale munnyonnyola naye yeewuunya ne mugirayo fayiro kopi zaazo eza kooti. Olwo ekiseera kino ky'omunnyonnyolamu waliko naye emabega butereevu so kati omunnyonnyola oluvannyuma okuba nti wakolako naye exactly tugende mu maaso ng'era mmanyi ye muntu omusaale mu nsonga zange ez'okuyambibwa kubanga akumanyi amanyi bulungi nkoze naye ebbanga ddene naye nga yeewuunya bwewuunya wa wembadde mbulidde kumbe bakuba mabuusu. Jenno kye yakola ng'ayita olukiiko olukiiko ng'alutuuza ku Heritage e Galuga nga nange wendi ng'alutuuza ku nze ayise ba CPA ayise bano ba Director of Records ayise bano abagundi abamateeka abo ba CID bonna abayisi boogedde ensonga zange. Ndowooza bwe baatuula mu lukiiko nze nasigala bweru baalungobamu naye nga lutudde ku lwange. Olukiiko bwe luggwa nga tugenda kulya mmere nga tumala okulya emmere nga tulinnya amamotoka nga tuddayo naddayo naye Genosale kuba yali alina wantadde ye bayitayo eggerenge nga waliwo kaloogi kwe yali antadde ka musajja bamuyita Kiwanuka agaabeera awo tumalirize ensonga zo. Namalirayo ddala ebbanga eriwerera ddala ng'emyezi egi 3 andi awo Galuga wantadde mu kaloogi naye nga nsasulira ebyokulya ebyokunywa
n'okwebaka era ng'agira akaseera nalati omwezi guweddeko n'akukuba n'ampita ne ŋŋendayo ewuwe nga kano kaabali nga neyanzizza nzirayo era ensonga bwe ziggwa azimaliriza yaani CPA Brigadier Kyanda Brigadier General Kyanda amuyita amugamba omwana oyo saagala kuddamu mulaba ku geeti yange mugende mumalirize ensonga zi wansiibula okuva ewuwe mba ndyeka Brigadier General Kyanda Leopard ankubira angamba nkwetaaga ebbombo enkya ssaawa 3 waliwo Leopard Kyanda waliwo ne Kihande Kihande ali Egypt eyo mu yes gwankwasa ankubira angamba nkwetaaga mu office ebbombo saawa nyanga otuuse natuuka 3:30 bw'oli mu bwetaavu nze ndi mu bwetaavu nze nnyina obulumi kituufu bwe ntuuka wali nga yaŋŋamba bw'otuuka gwe totuula ku reception bw'olutuuka nkubira yawe natuuka nga mpita mu process zonna nga nyingira olwayingira olwatuuka ani nga munyigira kasimu nga ntuula nga agenda eri mu reception nze sigaana nga ngenda mu reception nali naakatuula ndowooza eddakiika ezi nga sekuritale waze omukyala gundi yaani Kiromba yaliwa nti nzuumi bakuyita yakola obwangu n'akozesa ate obukugu bwe n'obukulu bwe n'okuuma ekitiibwa kya mukama we kubanga obutamuyisaamu maaso kuba waaliwo bakano waaliwo bajjenno nze nga ndi just niya sergeant nabalekawo ne ŋŋenda meetinga Brigadier General kitegeera bwe mmala omumiitinga naŋŋamba yakwata simu n'akubira director waaligo ebbombo ku headquarter agamba genda n'oyo obeeko by'omunnyonnyola ne byakubuuza ajja kumbuulira nga nkwata fayiro yange nga tusituka nga tugenda mu ofiisi y'oli tuvudde mu ofiisi ya Brigadier General Kyanda tutuuka mu ofiisi eri eya director waaligo ambuuza kinambuuza kiri mugamba mukama wange nze emyaka gino gyonna ntambula njogera naye wentuuse nkooyo okwogera ebintu bye njogerako bye bimu tebikyuka byebigambo bye njogera bye biri ku mpapula ezo bweddiŋŋanyi ziizo zeesomere ebiri omwo bye bikwata ku nze ng'adda ku fayiro ng'agisoma lwamala ng'agamba yaŋŋamba ebigambo bino kati nze kye ŋŋenda okukola omulimu ogwange ŋŋenda ku advisinga afande CPA Brigadier General Kyanda ekintu eki bakwarwenjingireko ennamba endala eno yo oli bodde yagitwala tosobola gifuna eya RA 023998 kati olwo bagenda okumpeera 22 yamugangenda kumwadi sosobola gifuna eyansibya bagitwala batya babanzi be anti kati oli awulira erinnya lyo oli awulira erinnya lyo akola mu records emyaka gyonna nga 7-10 awulira erinnya kisu takulabangako tamayo bajja oli oba oli mufu ate ng'ayina omwana we ayina okufuna ennamba eno asobole okufuna promotion nga bukyali kati promotion oluusi batunulako ku nnamba ziriwe ziri okumpi bebasooka okuyingira ez'amaanyi kwe basinziira gaye ono omuntu aluddewo lwaki akyali sajenti kati katumwewo otu oba wo wano kati ate eri oli gy'aba alina neddawa
kati ekyo kye njagala okulaga ezo ze badampinga mu kasasiro obaze babaddiza amugambira ddala nti ku bibiri nze naawe ndowooza bayinza okuba nga bazisuula oba okuzitereka ne bajja baziddiza ffe abakomplayininga oluvannyuma baga eri tokyagifuna funa ndala era kyekintu kye bagamba kati tugenda ku allocating enamba endala bakufunire ne deployment kye ani brigade ya Kyanda CPA nga director oli waali gwe yakola ki teri kunoonyereza ono yafuna atya enamba y'ono n'oyo yennyini gwe bagamba nti ye nannyini nnamba eno tebasobola muleeta ne bw'obabuuza nti yaani babuuze nti gwe nnamba eno wagifuna ddi mwaka ki ate gwe wagifuna ddi mwaka ki tebakikola waki ekyalibadde ekituufu tebakikola nti bw'obanga ddala oli ku bwenkanya bwe ŋŋamba nti Kiromba ali mu nnamba yange ate nze yamusookayo mumuyite tumanye yagifuna atya kuba nze sivanga mu magye nkyalimu yagijjawa ng'ate nange mwenge ekyo tebakikola era weneebuuliza lwaki tebakikola kakati nze neewuunya nnyo era gye baamuwa kwe kufuna ennamba endala nenfuna new deployment kati nze ne bandiploying eyali mu 103 battalion ne banzijja eyo abeeyo tebakyayagala na kumala kola ki ne banteeka mu CPA kati banteeka mu CPA kiki yeringa office ekolagana n'ebyamagye kwegamba administration y'ebyamagye bonna we bitandikiraawo gundi bamudeployinzeewa gundi aliwa gundi akola ki kye bayita CPA kwegamba yeringa office gye nandiyise maama w'amagye eyo ye maama w'amagye esookerwako kakati kati banzijjaawo mu CPA bampa transfer mu Guard Battalion Bombo ndio kye bayita Guard Battalion yo battalion ey'abagadinga abakungu banteeka omwo kati ate banteeka omwo banzijjamu banteeka attached SPADS squad SPADS kyo kibinja ekikuuma General Sale banteeka kuva mu CPA Guard Battalion kuva Guard Battalion attached SPADS General Sale alina ekibinja madisi kimanyi ekyo bakiyita SPADS tulina SFC tulina SPADS tulina kakati ninga sikirabangako muntu ayambadde kintu kiriko SPADS kwegamba yo group eri awo erina linnya naye ng'eyambala ng'amagye group ezambala uniform ezawukana wano ziringa eringa emu SFC yokka kituufu kakati wembeera awo mbeera eyo naye ekyoba omanya ebyo byonna babikola nga fayiro yange yaggwadde okukola ki okugobwa okukolwako empya eri gye nawaaba musango gwaggwadda bakola dda ne judgment nsasulwe tolina musango siina musango olw'ebiseera byange banyonoonera n'okunsiba bye nafiirwa mu budde obwo bbanga lye mmala nga sifuna musaala lye namala abantu bange babonaabona balwala bafa simanya okitegeera nvaayo mbeerayo paka wentuukidde kati awo oli mu SPADS eyo
oba egundi ekuuma abakungu naye attached ku ya Jerusalem tomusisinkanako ng'ebyo byonna biwedde ng'oli gaadi namusisinkanako era mu kumusisinkana okwo kwe nasembayo musisinkana kyenyinza okugamba nti kwe kwava ne okuba nti nfuna retirement eyali badde etennatuuka. Yes. Ate gyeti anti kaakati retirement ngenda kutuuka waawo. Retirement yange gyetya. Retirement yange okuwummula kwange kwe kwavaamu okuwummula kwange. Tubulire kijja kitya ati kubanga omukulu yali badde akwongera bwongezi deployment. Kuba omukulu nga sinnaba kutuuka ku ekyo. Mukulu oyo yantumanga emirimu nagimukoleranga bulungi. Naye nze emirimu gyange nagikolanga nga ndi mwesimbu. Nga simanyi nti egyo emirimu gye yantumako kye saamanya nti yali bizinensi. Kati ate waliwo abajja okukola naffe nga bo bamanyi nti waliwo emirimu egirina okukolebwawo ng'ate bizinensi kufunamu kasente. Kati mutakimanya bwange nze nagikola kuba yaŋŋamba omanyi beera ebweru. Waliwo abeetaaga okundaba batasobola kundaba naye nga bamanyi nti wakolako nange era wakola nange era bamanyi oyogera nange. Abaagala okundaba naye nga balemeddwa engeri gye bandaba era nakikola bulungi ne mutwalira abantu ab'enjawulo. Era nze ninga okuba ng'omu ku abo bafawunda ba Industrial Park ey'ekapeeka ekola tailors kuba naleetanga Abachina naye nga bayita mu baddugavu mu bazungu abo abayindi Abachina naye nga nze balina abantu be batuukirako ate abantu be batuukirako nga bo bamanyi Bannayuganda kubanga tulabye tutya nga mukubi mugamba waliwo wano omwami bamuyita Francis Ndebesa alina abantu bayagala okuleeta okusisinkana naawe. Angamba nti kale mujja olunaku bwe luti nga tuvuga nga tutuuka olutuuka wali tutuuse. Ogenda okulaba abasirikale waliwo essimu zaffe ze tukozesa ez'ekijaasi bagulire nga tuyingira. Era bw'ogenda ewajje n'osale n'oyingira mu nju ye tewali bifaananyi ebyawo nga batandika industrial meeting ezatuulanga abantu abajjanga beyeekubyanga n'ebifaananyi kwesiri. Mwoli okigendereranga nnyo bw'olifuna omukisa n'oyingirako mu nju ye n'olaba ebifaananyi. Era nagendayoko omulundi gumu naye ennyumba saayingira. Ojja kubiraba. Komaawo. Mwendi. Ebiwerera ddala. Ogwo omulimu nemba nga nagukola. So gw'olowooza nti yali bizinensi naye gwe tewamanya. Saamanya. Nkitegeera kati. Kubanga watuusa abantu. Ate buzibu ky'obuli awo. Anti kati kye bakwasa wakikola. Kati kyenkulaze nti saamanya nti yali bizinensi. Nti wali badde ng'osooka bajjamu kasente. Weebale nnyo. Kati wali badde tolaaja nakati. Okutegeera. Kati ngenda nkitegeera. Kati bano abajja nga bakimanyi nti bizinensi baakola nnyo. Ffe tuveewo. Kuba ffe tugenda direct. Bano bo baakumala ate kwetooloola. Oba ffe twakozesanga kasimu ng'onyiga akasimuko mukulu n'akakwata. Omuganda nga akumanyi olaba kulabi kasimu nagaa gundi kiki tikino na kino. Kati bwe baamanya baagamba omulyo guweddewo ono ng'akyali wano tewali bizinensi. Kitya agenda ava wano abeera Kasese. Ava e Kasese akomawo ajja e Galuga. Abeera e Galuga nzija kuba nali era nkyakola naye. Kati nzija wajja omugenzi leeti General Tumwine ajja amumiitinga. Kati e Galuga waliwo kasheedi akayumba ng'ovudde ku Kootagadi oyingidde bwoti waliwo ka boys quarter abakozi b'emirimu abasirikale biki mwe tutereka ebyaffe.
kati twayimirira ku shedi bwetu waliwo ba major ba captain ba O1 naye jase niya sergeant general kunkola bwati mu bonna nenzija ekyo kyaleeta obuzibu bunene nnyo gyendi bwenzija general Tumwine angwa mu kifuba kwata mu ngalo tubuuzaganya ne general naye kwata mu ngalo tubuuzaganya general Sali ne general Tumwine be yalina kati tuyimirira boogera baseka bambuuza bye bambuuza mbaddamu bye mbaddamu mala mbasiibula nzirayo wali kati bali kyabafuukira ekizibu ennyo era baalaba nga balina ekizibu kye bakola nabo nakyo agawo wano kati ffe tetujja kukola bizinensi ng'ono waali so walabika ng'omuganzi ennyo eri bali okusinga bano ne bye bakola muli bameeja bakkano baani ba lieutenant ne bye bakola ate nga nze sikkiriziganya nabyo bakimanyi kati bo bamanyi ono bw'abeerawo wano bizinensi etulemye kibaakola nga batuula nga badraftinga baluwa ya retirement nga bagitwalira MA waffe Kano Buyungo ng'agisayininga si gw'osabye okuwummula tolina kyokoze nti bakuwummuza naye wasanga busanzi nga ebbaluwa baakuyita buyisi bwe bagikola bwe bamala ogikola obwedde obumala okusayiningibwa kasita eyingira edikoota kwegamba ekiggwa eky'amagye mu Luganda bwekiyinza okukiyita kasita eyingira ku kiggwa kiba kiwedde naye bateeka kusacula nga batimba bwe nakimanya nze saali mubi era mukama nsaba nnyo apande Kano Buyungo mukama amuwe kyasinga okwagala mu nsi muno mu basajja be tukoze nabo sirabangayo musajja mukakka mu musajja muntumula musajja wa mazima nga musajja oyo taliyo bamuyita Kano Buyungo bakolanga ki yali MA naye kati ali ku course mu America sitaliyo nze mu benkoze nabo kuva 82 mwezi gw'okubiri ennaku z'omwezi nga 7 paka we twogerera kati simulabayo lwaki oyogera bw'otyo ayina amazima ayina eddiini kyatakolerera gamba sijja kiko sikisobola kyanaakola agamba okay mpola olwo aba amaze mulambuluku nnyo so bwotyo bw'owummula kati okuwummula kwange bwekutyo bwekujja yali nnugu nze bwe mmala okukimanya saatempalinga na muntu yenna nakkiriza nenkwata essimu nenkubira Kano wange MA wange mugamba afande nti ebintu nabitegedde byonna mbimanye ekisooka nze saasoma ne ndi so very intelligent kubanga natambulanga ne Bakagame natambulanga ne ba Mugisa Muntu Girigori natambulanga ne ba Jim Mwezi Katugu nga musaake eyo mwentambulira y'abasajja bakesi ba David Chonyefunzi abayivu kati nagenda nga mbafunako ebintu bingi obayigirako bingi nze ndi so very fast intelligent ena mukubira esimu nemugamba afande kino kyaze nakitegedde naye nkusaba busabi saagala ogezeeko n'olunaku n'olwo kunyongerayo ti oba osazeemu retirement yange nga nedda kirina kye kinyambye oba kye kimponya obulamu bwange buyinza okuba nga Katonda asazeewo buwangaale butambuliraawo teyali mubi ebigambo kino oyogedde bulungi naye nga bw'oyogedde obulungi nenda kuwa wogenda okuwummulira okola emirimu gyo ng'olinga awumudde yanzijja wano n'ansitula n'antwala Arua ku residensi ya Genosale COVID-19
eyasookera ddala nze lwenva ekitala kwedikoota yaffe yabaaki eba Spadis nengenda wa Arua Presidency ya General Sali era okuwumula gye nava navayo mu COVID-2 mwezi gw'omukaaga banawumula mu mwezi gwa musanvu COVID-2 batusiibulira awo ebbomu nenzirika ntandika okukola emirimu gyange gyenkola egy'okutema ebikata kusimba kasooli bwentyo naye mbaawo era wendi so bwotyo bw'otambula bwentyo bwentambula ekintu ekyo bakijjawa okugamba nti weefuula kyotali weefuula omusirikale nga toli musirikale omanyi kati omuntu waffe oyo akulabye olwaleero ekintu ekyo kiraba bwana Kisubi bw'okyebuuza bwenkyebuuza mbeera ntya nga neefuula kyesiri naye nga njogera ntya Katonda ne bw'oleeta His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'onteeka mu bantu 100 n'atunuulira feesi yange era mpita erinnya kuba navanga wali nga tukyali ekitema Masanga wali Mundulana wano wansi w'ekijaguzo kisimutwawo mabigaawo namukumiranga ekyoto n'atuula katebe ke wali n'ayota ekyoto n'ambuuza byambuuza nga ntudde ku kiti ky'ekyoto ne muddamu bye muddamu tasobola kuneerabira nzizaayoko katono kubanga nkimanyi nti akulabye olunaku olwaleero n'awulira emboozi eyo ayinza okugamba kirombo ono ddala yali musirikale naye enamba ogitubuulidde enamba zo so tuzzeeyoko katono ennyingirayo eya olutalo luno olwaleeta gavumenti eno mukulembeze kubanga nkimanyi oyo atulaba oyo kati wagenda okugambira nti ennyingira yange ey'amagye yali nzibu okumanya yali nzibu yalimu okufa ffe ku kyalo ewaffe twalina abasajja abaali abamilisiya boboti nga babazaala ku kyalo nga tulinako n'abasirikale bennyini batabanyi baali Lukwago yafa naye nga bo bwe bali basulumaani basulu kujjako Basande Kaloboozi be baafa bano bagundi banuwaani simanyi abesisiri babasiraamu gye bali kubanze ndi waawano Mendi naye ekyali kitwaza obulamu bwaye n'ekindeetera obuzibu byonna yali Leti Magala Proof ne Ssemakula UA abasajja abo bajjanga ne Katongole Afande Katongole okuva ebukiika awo eBubaale mu Bakawagga n'omwami baamuyitanga Mugume Kabindi ng'avaawo mu Bibbi eya Afande Kyaligonza baakoleranga operation Koima Road oyo Afande Katongole nga yereeka waawo Koima Road yawo Kasengejje na Jemba Kiryagonja Wakiso ojje Matuga Gombe kubanga awo tuli wakati waakyo kitegeera bulungi nga oyo ng'amanyi bulungi Koima Road n'amanya bulungi Bombo Road bwe baavanga eyo baatuukiranga waka waffe wa muzeeyi wange bayeekera yes naye nga batuukira waka wammwe ate nga ku kyalo kuliko abasirikale abaazaalwa okwo nkiwulira kati bo bwe bajjanga muzeeyi yakolanga ebintu bingi muzeeyi yalina emmwanyi ng'alina olusuku lwa Kisubi ne Kayinja abasogolamu omwenge muzeeyi wo owange atuyinawo ente tuyina kinenge ekitabbwa wakayiga emenvu ebyo twabeeranga nabyo bingi Bogoya ndiize Kayinja Bogoya menvu mu kyalo eyo bwe baavanga ku operation abatuukira wali mu Kisubi waffe bwe balina okunywa ku mubisi bwe balina okulya ku lyenvu ate beeyongereyo wa eBubaale kaakati bwe bajja bakimanya bazingako fetufu butuka neŋŋamba lwaki mbeera wano
mu kudduka tandise okutegeera kuba nalina emyaka 12 bayibe. Ne ŋŋamba kangende njoyininga abayeekera ba. Kubanga bate nga bo bennyini Magala Proof bandagirira. Bajjanga group yali nene yalingako Magala Proof kwaliko 7-9 Kityo omugenzi Eddie abo baafiira nno bamu Kiboga. Magala Proof bakamoomu abo bebabeeranga ku operation zaabo nga bava mu Sikooyi wali Bika. Ne ŋŋamba eno mmanyiiyo lwaki bandagirira lwaki sigenda n'enjoyininga abayeekera kuba baŋŋamba tubaagala nze nga bajja bansituza n'emmundu ng'olwo mbawerekera bamaze okulya basayiziza mweze baali baagala obwana obuto abavubuka nga bansituza emmundu mpaka lumu omugenzi Magala Proof yayogera ng'agamba Ssemakula yukke n'agamba ono omwana asobola emmundu agisobola ogisitula ate atisobola okutambula ng'ayanguwa jja mutwala. Embeera awo enzirayo eka maze okubawerekera nnyumya ne muzeeyi taata wange mugamba taata ngenze kuyingira buyeekera. Ate ky'oba omanya amagye gali mu famire musaayi kubanze mukulu w'abataata yali musirikale magye ga Amini. Mukulu wa taata wo? Yes. Era nze olutalo lwa Amini bwe lwali lugenda mu maaso kyenzijjukira obulungi mu myaka gyange egyo waliwo bino bye baakubanga ezo zigundi ze bayitanga sabasaba ebikompula byayitanga waffe nga bigenda okuba ebbomba ulira kikikikikiki ulira gufugu so ezo ze twamanya oluvannyuma nti zaali zibyemu zibaaweerezanga. Kaakati taata yajja ekiro zaali ssaawa nga 8 yajja ne Land Rover Jeep ng'eriko abasirikale n'avaako n'ayingira mu nju ewa muganda we ne boogera bye boogera naye kyemmanyi yaleeta akakeesi taata oba yakakwekawa naye yafa tetutegedde bakaalimu ki oba kaalimu ki. Kakeesi kaali kambaawo ne bagenda bakasimira mu mwanya ekiro ne bavulinya Land Rover yaabwe ne bagenda tetwaddamu muwuliza wadde omulabako na guno oguliko. Muzeeyi wange temwamanya yafiira wa bamuziika wa kyagenda bwekiti ne kibeeranga akalombolombo kuba ne kitange nali mu nsiko nga nze eri nnwana naye kitange naye baamunona waka simanyi we yaziikibwa simanyi malaalo ge simanyi obawo naye ambikiraani gye noosale yennyini nga tuli tema masanga Ssemuto yali ssaawa ng'emu naye ekitundu ey'akawungeezi nga nva na Ssemuto mu tawuni kubaleetera mata n'ennaanasi ebyo mbijjewo omukazi Saara Kabugo yafa bwe yazaalamu abaana bemmanyi obulungi Baleevi Rachel n'ewaabwe wemmanyi obulungi ne jjajjaabwe yakafa emyezi nga giigi emabega mu mwaka guno yali badde nazaala w'apande. Okitegedde bulungi? Nkutegeera. Yambikira. Omukazi ebiseera ebyo mu by'olutalo yalina ebbaalayi ng'atunda omwenge Ssemuto ng'ayinawo mudaala gw'atunda ennaanansi amatooke amata ng'ebyo oyo omukyala Saara Kabugo. Naye nga nvuga akagaali okuva ekitema Masanga ne ngenda Ssemuto mu tawuni ne wuzigaani yange oluusi nga ngenda Kikomando. Ng'ogirina ebiseera ebyo? Ku myaka egyo? Ne ngenda tunaba bayirawo nenganona okuddayo wali ombuulire ennyingira eyo kubanga ogambye kati eyo mbadde ngenze wala bagenda kuleetera obuzibu abo. Ngenze wala ennyingira eyo bwe ngenda omwami Magala Proof aŋŋamba gwe kasita otuuka e Masuuliita mu Junction oba ssaawa mmeka oba mmeka gwe tuula awo tujja kukola ki? Tujja kusangawo tukugjewo tukutwale mu barracks. Nange kye nakola olujjukira maze okusiibula taata njogedde naye biki byo kyo aŋŋambye byaŋŋambye ngenze
ntuuka bulungi nnyo ntambula mpita omwo mwonna kuba mmanyiimu bulungi. Tetwagendangayo eddambwe ku katale buno bw'omubuulo naye nga tutambula okuva Emmende n'ogenda eddambwe. Ng'amakubo tugamanyi obushortcut era nayita mu bushortcut obwo nentuuka paka e Masuuliita mu ttawuni ku Nkulungo nange nga ntuula nga bwe baŋŋambye. Mba nkyatudde ku Nkulungo awo ziwera ssaawa nga 3-2 ndowooza baali bapaatroolinga kyesaamanya kuba n'ebyamagye nali sibimanyi. Nga ndaba basajja bambuuza ova wakonze nva Mmende nti olaga wa nti ŋŋenda nzize eno Masuuliita kola ki? Sinzize kuyingira magye. Kiye nti taatawo gyali nti gyali maama nti gyebali. Nabaŋŋamba nina emyaka emeka konze bwe giti nti wasoma ki? Nga konze nzisaza ate kati tusome nga tuli mu kudduka. Olwo oli ku myaka 12 awo? 12. Olina emyaka emeka nti 12 osoma? Nti ate okusoma kuliwa? Naba ng'ajja tugende nga ntambula nga batambula bonno baakulembeza ndowooza abasirikale 3 mu maaso emabega abasinga obungi gye baasigala nga tutambula kutuva e Masuuliita tubanga abakkirira ku kitoogo ky'eddambo ku mukono ogwa ddyo nga kumbe we wali barakisi munda ditaaki ekuuma ekitoogo ekyo nga banyingiza. Ntuuka awo nsanga Ikondere nsanga Bakamoomo gye nsanga abo bagundi General Tumukunde mbasanga mu kakampo musajja ab'amaanyi kati ate obwo abakulira omugenzi General Pekosi Kuteesa ng'ate yaasula eri Bikka nga yeri kampo ennene. Bano bali eno kumbe baakolanga nga bakyusa aya nti eno bakoze ekiseera bwe kiti nga baddayo nga baleeta abalala bano nga baddayo eri mu headquarter. Nga mbeera awo kumbe bano mukundeeta banga atuula awo ntuula awo mbeera ebweru waliwo ekiyumba bantuuza ku kiyumba naye ate emabega w'ekiyumba bo gye basula eri barakisi yaabwe. Mbeera awo kumbe eno bo bambalira kunkuba kakumbi bagamba nti oyo yazze tuleekinga tumukuba akakumbi mbega. Abalala bagaana edda omwana bw'aba mbega tujja kitegeera tugire tumukuumirako amaaso. Ng'oli weka oba waliwo n'abalala? Nze Koogu. Kati banteeseza eyo simanya. Oluvannyuma ennyo walingawo omwana bamuyitanga Kaggwa Wiigi. Yambuulira nga tuli ku Kotagaadi tukuuma. Byaggwa dda gye bakuuma. Yagamba gwe baali bagenda kukuba akakumbi nga bakuyita mbega. Ne nno saali nzekka waliyo n'omwana bamuyitanga Katende. Nga waliwo n'omwana omulala bamuyitanga simanyaani. Twalinga abaana 3. Naye bonna nga baabeeramu mu mbeera eyo nga baasavayivinga nga bamanyi nti abantu bagenda kubabega. Kitegeera bulungi? Naye bonna baawona era balamu. So baali bakuteeseza nkumbi naye n'oyitako n'empitako. Kati bo ng'abaateesanga abakulu bwe bagambanga abaana tutta baaki abaana tubeetaaga. Kati bwe tumala batandika okututwalamu. Abamu balowooza nti kituufu ddala olabika wali obegera gavumenti. Kati ku myaka egyo abamu bwe balowooza emyaka 12 gavumenti ogibegere ki? Omanyi ki? Ng'abayekera bo baabeganga mu myaka egyo. Anti abayekera abaana abaali benkana bwe bati baayigiriza fe baatuyigiriza bye twali tutamanyi. Naye gavumenti yo yayina bubeezi bajaasi baayo abakulu ng'eyina bayuusi ne bamilisiya abakulu naye ng'ebeeyambisa kuva mu byalo nti kyalo gundi kuliko abaana abayingidde obwayuusi baabo be bayuusi oba be baabeeranga nga bambega
abo siyinza kubitegeera kuba saayogerako nnyo nabo okubamanya baakolanga mirimu kyabo era sibimanyi kati gwe essaawa ya leero tugeze wazzeewo olutalo omwana wo gw'oyina ow'emyaka 12 asobola okugenda okubegera eggwanga ate nga mulina asobola okugenda okubegera gavumenti enaaba yeekera osobola okumuwaayo gwe bw'abanga mwana wo sisobola naye okujjako nga bamututte butuwaazi ne bamutendeka kati nze nkugambye ebigambo nasiibula taata wange bulungi taata wange nemala nensiibula ne kojja wange nze bwe nali ngenda mu magye n'ekikooti kye bansanga nyambadde kojja wange yakiri so bw'otyo bw'oyingira mu magye era bw'otyo bw'owona okufa bwempona okufa kati bw'otuuka eyo olwayita ku kagwanywa olwayita ku nsonga eyo ey'akakumbi babatwala mu training bwe nayita ku nsonga y'akakumbi awo gy'otamanya na kumanya gye namanya oluvannyuma banzijaawo bantwala ebbikka mu kambi ennene gye nsanga ne mmanya nti ono Pekosi Kuteesa yagikulira ate bwe bantwalayo tumukunde ye yasooka okubeera first instructor wange oyo Jenu yatuyigiriza funga okitegeera batandise otuyigiriza ebintu ebyenjawulo waliwo n'ebintu ebimu bye sisobola ate kwogera ku mpewo ekituufu nga byakaffe kye bya munda bye twayitamu naye byonna tuzze tubiyitamu tubirabye tubikoze naye waliwo ekinnuma nga nzi kiki tebatutegedde batutegeera mu bubi ate naye mu bulungi baalema okututegeera kakati bwe batuuka eyo tutandika funguwa nyuma gewuka kuliya gewuka kusoto gewuka bwe tutyo tutandika okukola gundi zaffe training zaffe oluvannyuma bajja batuleetera omwami bamuyitanga Simon Peter abakwatamu atukwatamu ng'oyo ye instructor waffe tutandikira ddala amafunzo tugamala tutandika okukwata egogo ez'emmundu ez'emiti crawlinga yanyikolaki sabbaawa bulabu tubikola tubeera omwo tugenda tufuna experience tugenda tukuguka wabangawo z'operation naye nga ffe emyaka egyaffe egimu tebagikkiriza kuzigendamu tulina kusigala mwedikoota muli kiseera kyatuuka nze mwennyini neesabira n'operation nti leero bampeemu si bampeemu ngende twali ku foreign afande Brigadier Kyaligonza n'omugenzi Jeti Mwebazi be bantu abasookera ddala okulirizinga ekigambo gye ndi okunzikiriza okumpa osolito ogenda okutandika okulwana tuli awo batugamba waliwo be tugenda okuba bagenda kujja mu kifo bw'ekiti bagenda kubba mabaati bagenda kubba mabaati abasirikale ba gavumenti babambula mabaati nakunoga mwanyi babbi kati namba nange luno sirutumirwa mwana ng'afande Kyaligonza agawe ekitooto akuna sehemu nayenda wetuuka kuja amugafande mimi nakwenda kupigana na adui nikuja kupigana ogereko nnyo ngagamba wewe kitoto kuja hapa hakuna sehemu nayenda ani ayogera bwati afande General Kyaligonza Matayo Kyaligonza amuga afande mimi ndikuja kupigana sijakuja kukapa naenda agamba wewe mimi kama naongea kama Kyaligonza na wewe naongea hiwona njogera nawe njogera nawe yogera gwe kyana gwe kirabe aye atambulanga n'ekiggo kye ate kimuvaako kati afande ina kibundu kya miti oyagala genda ku bato ebyo nabiyita mu ddoobo byaggwa by'ekibundu ky'ebiti bibala bya training akati afande Jeti Mwebaze kyava ayimirira n'agamba omwana oba ayagala genda kulwana musirikale
yajja kulwana mumuleke. Era ekirungi kwolugwe twagenda naye. Ne tugenda tutuuka eyo ne batugaba mu bifo buli muntu ne bamugaba ekifo kye. Anti ebyaffe ebyekiike obimanyi byambuusi. Kuba nakubula. Kuba kyajinga duka. Twali tezingusanga ate tebazze. Ababbi b'amabaati ababeera mu gavumenti. Abakolera gavumenti. Naye kati ngenda mbirabo oba oli awo ne ngamba osanga n'omuntu omulala asobola okikola. Yes. Kati ekyo si kyakyewuunya. Baayina embeera eyabaleetera embeera eyo. Kunyigirizibwa nti na wano waliwo ababikola. Bayinza okuba nga abantu aboogera mbu tulaba abantu bakola batya, abantu bafa, abantu bababba, babeera mu yunifoomu. Ngamba na wano wayinza okuba waliwo embeera eringa eyo. Oba ejja kufaanana eyo. Yes. Lwa mbeera eyisibwamu omusirikale. Webale nnyo. Ye ategeerwa ddi ti mukozi. Omulimu gwakola gwa maanyi gwa buvunaanyizibwa. Anti ategeera ddi ye ategeerwa ddi nti omulimu gwakola gwa maanyi gwa buvunaanyizibwa era muntu wa buvunaanyizibwa. Waliwo abakola emirimu nga bagikola mu nkola eryabwe esaanidde ey'ekintu kiramu ng'era giraba. Naye empisa ozirabira wa? W'okolera. W'okolera w'olagira empisa. So bw'otyo kakati bw'otambula bwentyo bwentambula naye ekikuluma tebabalabawo. Tebatulabawo. Bagala babalabewo bati. Kati njagala nkulaga ekintu kino Bwana Kisubi. Otulaba ndi wano ndaajana naye nze ekintu ekindaajanya kitono. Ne bagamba nnyina pulojekiti yange esobola okumpa ssente. Bayina obusobozi bwonna. Njagala kumpuusinga sisaagala ssente zaabwe kuba tebaazimpa, saagala lanka zaabwe tebaazimpa, ate kati n'amagye nagawumula ninga muntu wa bulijjo. Ne baba bampita kati bampita nga ngenda kukola contract. Bwe njagala ngenda bwe mbasaagadde sigenda. Naye kyenjagala ki bamanye nti twakola ekintu kinene, twateeka ettafaali ddene nnyo ne tuwaayo obulamu bwaffe, bakitaffe obulamu bwaffe ne bugendera mu ntalo zaabwe. Mukitegeera? Lwaki tebatuyamba? Abaana baffe ne tumanya nti tebajja kubonaabona nga ffe bwe tubonyeebonye. Projekiti ezo lwaki tozitwala ewa Afande Salim? Kati ewa Afande Salim n'ali zitutte. Oba oyogera byogere tebiri mu buwandiike. Biri mu buwandiike n'obutabo bwe. Lwaki tobimutwalira n'obimuteera ku mmeeza? Onoobiyisaawa. Obitutteyo obiyiseewa. Saba appointment. Ogisaba ani? Olina ennamba naye ogamba mpiseewa. Kati kankulu. Omanye eka wali otuuseeyo ne munyumyamu. Oyo amaka alina maanyi. Kati bw'ogamba nze atalina nnamba ye atalwanangako naye siriko omurenyi. Lwaki akisesi togirina? Kanti kaakati kyenkugambye sigiyina lwaki? Siyina wenjiyisa. Era y'ensonga lwaki ntudde wano ku midiya naawe. Kuba mmanyi gwe maaso gange, gwe kutu kwange, gwe ddoboozi lyange. Oli bw'awulira agamba ye naye ono omwana kikyati. Lwaki tetumuyita ne twogera naye ne tulaba obuzibu bwe obulumi bwe? Buliwa. Ekyo nakyo kizibu. Ng'asobola okuwuliriza abangi abasinga nze. Ng'asobola okulaba abangi abasinga nze. Bano abaleekaana obuleekaanyi mu bizindaalo ne bakuba ennyimba simanyi gira tukongere simanyi jjamu nzizeemu ne bamulaba ne babayoolera emisimbi n'emisimbi naye ffe abaabeera ku kyoto ku sigiri ne tulemu okuba nga tusobola okumusinkana ne twogera ne tumugaba kino na kino kye kizibu kye tuyina kye twagala. So bagambe kyoyagala tuve wano.
nze njagala ebintu ebyo. Ekisooka nze mukama wange ate kitange bayizawe kuba nkulidde mu mikono gye nze okuva lwe yambikira kitange ng'afudde wadde nasigala mu mikono gye wadde teyamulamira nti omwana oyo omulabirire kuba nali naye ekyo alina okukimanya. Nze njagala ekintu ekyo nina namutwalira proposal ya projekiti ya perfume ekyakimanyi ne sample n'enzibawa era twali naye we twali ebyo byafiira awo n'alyekoledde ssente ate nga nakyo kirina ettutumu eddene kye kiteeka ku ggwanga Uganda okulaba nti Uganda mu Afirika y'ensi esoose okuproducinga perfume nga tumujja mu bintu ebyaffe bye twekolera wano ekyo yakitemerako ettaka mujjukiza nkola nga Situliko naye njala kuva mu Situliko okufuuka kampani ya Situliko obikola yes bukolo bwa Situliko wano ku bbaasi era ojja kulaba ebifaananyi era bikuleetera obiteekeko anyambadde yunifoomu zange ne basitaafu njagala kuva mu Situliko efuuke Security Company. Abaana be tubeera nabo abavudde mu magye baleke kubeera bubi bajje mu kampuni eyo nga bw'olaba Saraseni bweri bakole bafune ssente abaana baabwe babe bulungi babasomese nabo baba bayongedde okufuna emirimu mu kifo ky'okubeera awo nga bali didanda. Wasibule Uganda abatuwuliriza era abatugoberera mwebale kututegera amatu buli olukya n'okutugoberera okuwuliriza ensonga zaffe ezitali zimu eri 0709 8 52 0 ne 3 mwebale nnyo kama abakuuma bawomukisa.